tugende buterevu ko kigenda maaso mu kibiina kya NRM. Leero bayingidde olunaku lwokubiri bali mu kusonsula tribunal ekyagezaako kwekenneenya petitions zino n'okuwuliriza abo bonna abatali bamativu n'ebyava mu kamyufu. Do you think justice will be served oba luwalo kutuukiriza mukolo? Esooka njagala dista for the first time okwebaza NRM olwa gesi kyeyo nti abantu mbawadde nze nga munnamateeka abantu mbawadde wasobola okwekubira enduulu okusinga okumugamba bakubye ddewuwo but still bw'otunuulira bakikoze mukulukungu bakikutte mu bubi tosobola kutwala muntu mu tribunal bwetyo agenze presenting election petition with a number of grievances nachi n'omwesawemu. Yes, ebimu ku birungo bya kituyita fair hearing ye muntu okwebwa akadde akamala siku submitting alubeerera lugendereze but omuntu omuwa obudde obumala to lay down his case over his grievance ate n'omuwa where necessary an adjournment chance you to adjourn and reappear before you in case of a rejoinder or what oba musabye ebirala to clarify ne 1 hour for a lawyer to come nga ina client atule before you 1 hour submitting election petition kubanga a petition y'ebyokulonda ino kubeera company ng'eriko n'obujulizi sonze ndowooza nti yadde gesi kyanungi naye balinga abagikoze okuwejjako wejja ba members temugana tetulina kye twakola but bino byenambiza eri president problem eri agimanyi President Museveni amanyi one bakadda b'NRM banja bayine mundu mukulukungu abantu abayine mundu asoka ba withdrawing mu kalulu ka Uganda either akabonna oba akekibiina these are civilians bawadde mundu. That's why all cases of fatalities kakati linda abamu bayinza okujanga ba independence bavuganye ababangu bebagamba nti bababye mu kamyufu omanyi violence enebeerawo kati for example ngeriwe miyaga nti Fandula Shando ba General Shande exactly ne sekikubo baddemu sekikuba jenga independent goma kigendo kubeererwa emiyaga obe watinka shimiro obe wani tujja kufuna emirambo. Let the president alagire mundu zibere withdrawn okuvamba civilians kyekisooka aida threat yonna akuumiwe bamwe police emukumi yego alowooza nti alina threat. Number 2, the president let him not keep a blind eye ku bintu ebyakoleddwa the heinous crimes has he kept a blind eye? I have not seen anybody arrested abanadala ku murder the 15 murder cases. The registrars have been arrested. No, but the registrars didn't kill people. They just committed acts of fraud and whatever. But ye banabatta abantu abasika triggers nga sinalawo babakwata. That business nti mukalulu omuntu akuba amasasi n'agwali n'afa n'agenda nga teri n'akunumba bukunumbi. It's a bad precedent. President njagala jjukire nti campaign ye eyogenda mu nsiko alwane nze by the way nze nawagira olutalo abo olw'ensiko singa naliwo nandigenze singa wali justified waligenze mu kinana nandigenze sagala kulimba wali justified basajja abo nabo baliwo aba EPC ebintu babikwata bubi kakolage ku Museveni ng'omuntu yali vice chairman wa military commission ng'alinga vice president kati n'omukwata n'omuteeka ku road block n'omutuuza wansi ne mutabani we ne mukyala we eryo lyali zzalawo naawe. That was it was charity sikyana bali bajja muto oyo Museveni singa teyagenda munsi they were going to kill him ne family kuba bali batanisa okulaba exactly baba sideline nga bajja okuwamba amini wantu byali bikosi biri from NASA ne kikosi marum yes kati bana bakikosi marum nga bagaba from NASA since baba recruiting nga bayekera siba training therefore siba sirikali they are civilians bweba neba chifronasa yali singa numbers kati batuuka wano ne bagamba Museveni ono tumusalira amagezi mangu agenda kutubuutikira ne batandika okukantinga babafronasa nga babakola ki and they were going to kill President Museveni. The story where yajinyumyako so that was a justification omuntu ogenda okulwana ne batandikizerwa akalulu
nesobola kubeera mu ggwanga nange obulamu bwange buli threatened. That's one. Number two, akalulu k'omukinana tebabba ye. The truth is that Semogere bamubba. Semogere not taking action. Still in the interest of Ugandans, these people who went to the bush bali batuufu. Wanga basajja bobote bintu babe messing up yonna. No kwato ku road block no yimiza omusajja n'omukyala we n'omutwala ko omukyala we. They messed up this country. However, ba President Museveni group ate bava mu nsiko ne beerabira byo yabatwala mu nsiko. Beerabira. Batya lwakyo ganti beerabira. Bogamba nagenda lwakubba kalulu. Kekanyiza by now singa twakyali kubba kalulu mu Uganda ekyo wandibadde wakinogera ddala. Exactly. Ate president ayinza kwekwasa ki amaze emyaka 4 wano kikyayekwasa kyatafunye mu myaka 4 ekyewalwanirira singa byonna yabitereeza dda naddala akalulu ka NRM singa ketwegomba akapate ye nene mubeera mu kalulu kapate kuba yo UPC mu pate tebeekubanga masasi naye gwe ate osuse ne UPC we yakoma president nasasi neganyoka abantu ne bafa kankwe example okuma president mbyakalulu mbyokuba kalulu asinze ne Obote okumanya NRM ne president yennyini asinze ne Obote. Yes, let me finish my statement. Okay. Yes. Nze abantu mbawe ekitiibwa naye wakola ensobi kugamba nti ono asinze ku oli obubi. Oyo President Museveni yatambula kaluka ekyana konna agenda agamba nti bwe banzi bangenda mu nsiko. Freely ngakyogera. Yes, can you imagine that statement? Bwe banzi bangenda mu nsiko. Ngagwe wano woli president wa Common Man. No yogera tugenda mu kalulu. Nenga mu campaign zogamba singa kakwatibwa. Banzi ngenda mu nsiko. Wali wayinza okuleka kwabo. Lwokyogedde bakwata. Bakwata naye wali wayamukwata. No tambule gwanga lunango preachinga. Amakulu ye mu kalulu mu campaign era mobilizing abayekera genda mu nsiko. Netu wali ya mukwata kakati gwe wasowa n'okwogera ebyo ne bakuleka ne gwe you are cramping ba competitors bo no batambula yorali mu n'omukwata naye oba osuse ko Obote ekyokubiri Obote akaluke yakabba kitufu yakachanganya nabo omugenzi muwanga ne bani naye emundu violence ebera mu kalulu olwaliro NRM ketegese bo bachanganya bachachusa results nenga tebatta bantu ne kati olaba tugenda mu 2026 tulinga abagenda mu lutalo lwennyini ogenda kulaba electoral commission egenda tukiza tugenda consulting nuje kulaba ate ngotambula yo lunaku lumu atulanga baga togendayo togendayo so president ekyo yali azamanye gwanga yayino kuli by now singa tubanaka lwaka amazima no bwenkanya singa tukyenda na mu Uganda afira mu kalulu ngatiddwe mundu ya government. By the now, murders 15 ezo cases ezali mu ggwanga lyonna singa ba suspects bali munda. Yes, and so that is it. But he has come out to condemn. No, a president cannot just lament. No kolima. Okolima chichi. Kolimeira. A president takolima bukolimi. President ye commander in chief. Casing. Yeah, commander in chief takolima. Commander in chiefs in cases of such heinous crimes aina bachita swinging the whip. Aina kulaga nti wetuli wano walo government. Yes, he must crack the whip. Okulaga nti wano walo government. Anti CID iso yatuganti kati ekola era genda bagomba mu obwala. Nera kulimba when? Yes. They said all guns that are in the hands of civilians bazikola ko fingerprinting. Meaning the guns that killed the people are known. So when CID enonyereza ekirala okumalawo that impunity, it's a bad precedent. Omuntu okumanya nti mukalulu nsokuba omuntu esase nensigalawo engenda nakyo yet akalulu is a lawful legitimate process. Toina ulibawunga toina bululu nego no gamba nti muna Uganda ina omuntu gayina ke kiruyo byobufuzi amutega mu kalulu namutta. It's a bad precedent. So president ekyali azamanyize gwanga lino. Well, banafuna obwenkanya oyogedde kusaawe ebaweebwa but waliwo ne questions ez'abano bennyini abanoonyereza waliwo nti bano nabo ba RDC bani bali mu kalulu kati banakuwa information eyo egenda okusinzirako tebasobola gwe babba akalulu kona order yava waggulu
mwena mulimu kye bayita akazu nakakugamba wano kasita katula ne kafulumya list bagifulumya dda ne bagamba ono gwe twagala wayitemu wano so ne bokulo kyo busambagala deployment ya UPDF teyali accidental. Lwaki aba PLO ibe basinze okuwangula? Lwaki aba PLO ibe basinze okuwangula? It was not. It is by design. Lwaki aba PLO yasinze ba candidates. Ekulemberwa omudumizi we General Muhoozi NRM yagimaze. Bawangudde bonna balabye. Tebakulimba abasajja bakulu bona Muhoozi yabawambye. Golaba kuwangula. Ne kungu mutuyita basiru fe mba mutulaba. Lwaki PLO basinze okuwangula? Ne PLO babadde strategic nnyo ekimala. Yabadde kuku NRM. Buli atayambala t-shirt ya General Muhoozi yafunye obuzibu bunene. Yafunye obuzibu bunene saagala kulimba. Yabadde nalabye Kabanda yayiseemu Mawanda PLO ine bitundu nga 910 mbempi bano. Official kale ate Muhoozi abawambyeko kokasi NRM abamaze nkubulira. So this is very interesting. Abamaze gwe mukalukano ekimu kwevu byewalabyeko gemanyi ga General Muhoozi yabawambye ali mukulayinga ground yasoka na alabika 80% kokasi agirina balabika asuka ne batandika ya PLO bino ne bagana ne lwaki twemenya abantu ba civilian batulemesa bati ekibiina tugende tukibawambeko katuko kasi yagenze nkubule yagimaze tomalo obudde sabonze ntula ne nkola research list njirina yabamaze kokasi yagitutte ebitundu 8 ku 10 ground eri laid already ababa UPDF abali deployed in breaking news story we have Honorable Nathan Nandala Mafabi alondeddwa okubeera nga yagenda okukwatira ekibiina kya FDC bendera mu kaluko omwaka 2026 ajjukira mu Lokano babaddemu babiri ne Patrick Boy Amriat president kati w'ekibiina era yavuganya mu kalulu akaggwa akabiri 21 ye asaze okubeera ekintu nga kita ekitu akivuddemu agambya anedda kakati sabawandiisi w'ekibiina agwendekedde avuganye ku ntebe y'obwa president. Well, Honorable Munya kutandikira. Yes sir. You were in this party no kyabulira ne group senators kyabulira Katonga yiyo yatandika PFF kyaddaaki Nathan Nandala Mafabi has been selected yagenda okukikwatira bendera. Nero kwasize ekigambo ekituufu nti he has been selected but wano muyoza naye engine yavaamu engine bagikuba ekintu bakikuba banandala nkubuulira Nandala nze is it a surprise to you? Did you expect it? No, it's not nze Honorable Nandala nyina gwe nagamba ne mugamba Nandala akoze ensobi yandisigadde mu FDC ne baliyita abatamwagala bino byogobaganya besigye byaki teyandibizeemu FDC nesigala ng'eri wamu FDC yalina ekintu kimu ng'erina demokrasiya munda ng'osobola okwesimbawo ne muvuganya nawangulu wa presidential candidate Fraga Beera nga ne FDC ekyali wamu kyandikoze amakulu mangi naye Honorable Nandala alina weakness emu amanyi nti sente ze buli kimu amanyi oba ne sente okola buli kimu kiva mu ngalo zo bwekiti neera ziyina bye zimutumanga bikola obira byamalala FDC enkwata gya kwata kayugumaako aka FDC kutuuka genda kuteesa na Dr. Besigye nga alina omuntu gwatuuziza mu bimuli obatudde biki yakola ebintu ebiraga ebyefujjo bingi kugoba leaders kubakola kya weakening FDC nekigimalawo sisuubira nti kiri ebirisayiddwa biri of any consequence kubanga kati nibo banagamba nti tuli ku Bugisu sub-region ne Teso kuba zibasobola kati ne Teso kati obala abantu ba Alice Alaso Mugisha muntu yasinga yakishwala amaanyi Teso aba anti really? Aba anti balina ba leaders ba amaanyi Teso lwa Alice Alaso buje bali baje bali mwera bide my goodness mbera bide Alice Alaso ngeri jeri secretary general yali senior kwa muli ati mu FDC yali recruiting abantu bali bangi mu Teso sub region so nti region is already divided
bw'otunuulira Bugisu ya Honorable Nandala kakana eri divided. Honorable Jack Wamayi Wamanga ambassador bani ate bali wa Besigye. Yes, kana okiraba nga neera sisuubira nti banaakola ekyamanyi ekiri awo. Nandala ku ballot paper. Bw'olaba Kasese, Winnie Kiza bali wa muntu ate ndaba bali Katonga. Ne balinayo Centenary. Centenary tasobola junior kuba Winnie Kiza. Kasese oyo alina politics we. Basini yeyo mbyofuzi waliyo yali bawa Winnie Kiza Bihande. Winnie Kiza Nenzo wali omusajja twamuyitanga the African Elephant musajja mumpimpi Nzo Honorable Nzo kati wali n'omusajja omulala omuzeize bamuyita Saul Mate bano ba Centenary baana bato tebasobola tebasobola so Siraba I don't see it's not of any consequence bakiyiwa ekintu kyayika so bali mukwekwata ku bisubi bayinza kuba balina plan naye sisuubira what do you see mu FDC balina kutunuulira ebyo sub-regions ezebbiri balabe what they can harness to cut their losses balabe mu Bugisu ne Teso kachike kwakulayo naye sisuubira nti kyayinza okubeera national a party with a national outlook. Really? Yes, because walabye kati bwogendanga mu Northern Uganda, Western Nile oyinayo Fungaro naye kati Fungaro ali eri Moyo kati Arua ayandibadde Kasiyano wamulabye alabika agenda mu Katonga alina Bae Katonga agenda mu PFF kakati buli sub-region bwogenda mu Wacholi this former lope MP Gulu City alina PFF bananyini region kakati namulabye awakukyali n'olunaku olwajja yayanjudde bamemba ba DF Honorable Mathias Bey yayanjula Masaka a good number of them bonna bwe bati ate bagambye ekya DF telina kyekituka tonakiraba nakirabye ne tuzze mu ki tuzze mu PFF. No, PFF is stronger than far stronger than FDC now. Nandala yerabira Besigye obo yagala bato kito yagala waito so amuditaching afisha waita FDC. FDC ne linya Besigye. Byali kyekimu. Ngabo gama nti kungu Adam. Nga bitegeze kintu kyekimu. Majority ya nera Besigye waliwo ensobi yolusijayinza kuba yakolamu ogasiyaddayo kwesimbawo kya weekendinga nnyo ttiimu ye abantu abamu wali abantu yali yejja mu kalunga yawagira Besigye ng'omuntu kati bwagasijja kwesimbawo nabo ne babeera disoriented ne babivamu but suubira nti tesobola gundi FDC siraba okay kale tugendeko ku NUP yes nabo batandise enteekateeka yaabwe bali mukuvetinga bali mukusunsula ekyo nakikugamba ate sikyogeza mutima mu binti enteekateeka one tesobola kuvaamu results za mirembe nakyogera ne muganda wange Waiswa twali ku TV ne mga Waiswa Kawempe mujja kumaliza muina ba candidates abalala nga ba independents yes nangamba tekisoboka twabasayiningisizza ne bamaliza bayina ba candidates basatu ekyabayamba nti Kawempe yali by election nti gali amanyi gali magatte newe bera mu generation no leta incumbent w'omuyina no leta ne ba independents babiri who are leaning to your party obera mu disaster NUP ine ekizibu tewuliriza positive criticism kijja gitawanya waliwo ekintu sister members aba colleagues in the struggle kyayinza okugamba nogane kino nga ndaba tekijja kukola naye bo buli kyobagambako nti eyo nsobi balanduka naye bino tubibaddemu tubimanyi vetting process yeyo one it is a compound walera enzige bana amaso bibaribu ku mutwe kuno ne bibate biraba bibera bwe biti one ne bibate biraba bibaita compound eyes come again enzige bana kibaita compound eyes oyenge jo batan senti ebyo bichi the way you started before you gave that example or referring akuchi
ngamba akakiika vetting committee wali obadde mu kukyalyawo mwe ku nnimiro n'ova ewaka nga ogenze ku ssomero n'oviolating nga naye basimbye ne bateeka mu kisemufu bw'ojja ekiro olaba kyenyinya kiti osooka n'odduka ssebo ngoza waliwo ali awo naye nga tewali aliwo enzige eba nebyo ebiiso wano naye nga tebiraba the compound eyes awo tewali kye bayitako vetting committee naawe so ogerageranya vetting committee ya NUP ku bi compound eyes byenzige biba tebiraba because the truth is tosobola kugamba nti ngenze mu bantu nti amaanyi g'abantu ngenze ngapime naye ng'ogapimisa abantu 5 oba 6 whatever tumugende mumpimira amaanyi g'abantu eyo bafuuti soja 3 anti 40 mu committee 60 mu field yes naye eri 60 eri who must determine it ina kuba kalulu bwapima amaanyi g'abantu nti balina system teriyo onale wayisola kuba ye propagandist yamanyi obikasuka naye alimba tebalinawo system eyo mbimanyi tewali maanyi bw'ojja gakozesa nti nsindise kungu ne woba ggwe wano netukusindika mu nakawa muno nti tosobola you can't clearly bring out that picture because ojja kusanga leader wa NUP ng'ate takolera kawempe ng'akolera wino kati yoyo notegeera oti opinion ye so ekiyamba okuteekawo olunaku lu designated nomanya nti akalulu ebox mu kisaawe bwekiti egenda kukaaba ekyo tebajja kidduka we batakikole mu kamyufu kano bolekedde trouble ojja kiraba olinziza wano after 2026 after ngamazo gaba ticket ndo ekyo ojja kulabako kitono kijja kuba kyamaanyi nekijja kuba kitono ku kyejja okweyongera nga kalulu ebox ewedde if they mess up with this process you don't give a military hegemony nga NRM an excuse NRM olabe ekabira mubikire kati gobojjane bwebamala ogafraga zaabwe ne mutandika okwerumaaluma nze nzija independent nze nzija bino mugenda funa obuzibu bunene nnyo ate nga bo bano balina justification yes so towa NRM mukisa kola byayo justification excuse it can't ate nobo okola obwenkaja justice even people bypassers must see you nti omusajja agabye obwenkanya ono obwenkanya kungu olira omuntu agabye agezako ga obwenkanya ng'abwogerera bwogerezi abatalina bwenkanya bwagabye obwenkanya tebabwogerera obwenkanya omanyi lwaki muntu yazeeyo katonga ne bakwatagana muntu yamanya circumstance yabeera yawangulwa akalulu oluusi n'anyiga ng'omuntu but yamanya circumstances mwe yawangulirwa nti oluusi yafuna omukisa okuvuganya mu democracy you get the point naye omuntu okumugamba nti nze nakkiridde mbu selector devi yakkiridde ne Nubianili ne batuuka wali balabye gwe toyina bwagizi 60 there out of 6 toyina 10 naye nga bafuuti soja 3 be bakkiridde what is a problem kankwe ekirala ekisembayo ate nekyo balimba tiketi ye nakawa wano ya Mugambe meya Mugambe yagabwa nga ne vetting process tenabaawo luli no Nubianili okugimuwa bagigabye nga ne vetting process tenabaawo Nubianili agirina yes olwaki abadde atambula mu bantu ng'ateerako abantu eddoboozi lya party president we Honorable Kyagulanyi ngaga mwana bakyali bange abali eyo mwana oyo kyali wange mwana dogo oyo tuludde naye nga omanyi olurasi olwo dogo oyo mwana tuludde naye mwana ngayogera te mwana bakyali bange abali awo mwena mwana dogo oyo tuludde naye mwana mwena struggle mwana natwakuba mwana n'endongo mwana byonna ebivuga twabikubanga wamu kakati mwana gwe mbamuwagira so that talk ate Mugambe olwo basigadde ate already obogabye ticket party president bokola ekyo so nakawa kuba meya yagabwa walabye Honorable ate nakawa west kuba MP naye yagabwa ate nakawa east yagabwa ate Kampala central yagabwa ate olwo abantu abigwanyiza anti Kampala central agiriko yasayininga Sizina chikumi katonyoza Musanvu Radio 7 era kriba ejikurubo mukama kabaliga Adam Kungu gange njagala tumalize Honorable njagala funa ku bantu bwetwe tugenzeyo nnyo because ero last week twafuna abantu bangi abemulugunya gabaga siba wabudde bumala ku interactinga nawe
we have about 28 minutes okumaliza enteekateeka mmenjagala mbawo obudde ekibuuzo kimu ng'omuddamu ku nsonga yonna 0752131 ne 039 0752131 nfuna omwomu honorable akuddemu ku nsonga yonna mukulu kungwe bali kuweereza nze Mike Ekikonge ngoma honorable Munyagwa ajjako dye ngoma tumwesunga nnyo njamuleeta ngoma awo mundabire meya wange Kasujja mu Ngoma Town Council yali meya mulongo wasataddewo zitwala nti baamubye ne babbye waswa tubatugana no Kalulu honorable Munyagwa babbye waswa engoma Luweero rather Nakaseke abadde ayagala kubeera ssentebe wa district ya Nakaseke nekye baamukoze yabadde wa PRU ate nabadde wa PRU ayamubye abadde wa PRU wa Museveni nnyo bamita Komu Ignatius oyo ode hizo kwa yavudde waggulu eyo Museveni president yagamba mundekere mwoyo kye baakoze wasotaddewo engoma yange nti baamubye abasajja baakoze buli kika kya fujjo naddala eno mu Nakaseke South yawonye n'okubanga mulamu Katonda yeebale kumukuuma neeguma wasotaddewo zitwawula simanyi oba agenda kujanga independent nekyentegeddeko nti agenda mu tribunal neyeekubira enduulu kwali kyemanyi ku radio kunaawulira babbye meya abantu b'engoma mwebale yemwe mwamulondedde ddala very overwhelmingly yakola nga akyali meya w'ekitundu ekyo ffenna tukimanyi bulungi so he's your own mwebale butamuvaamu naye okubba kwasinze kubeera eno mu Nakaseke South n'embuzi n'enkoko n'ente zalonze badde babala obululu omabala n'atuuka ku 10 naga 220 NRM kakati onagambye nze Eddie Ekinoni mu Kanaala ndi ku Radio 8 Masaka webale muganda wankuva Ekinoni thank you Adam for your extremely good and most educative program today and hosting the CMP president UPC Lord Councillor Dr. Tom Wananda in Namungono wegataddi ku Common Man's Party muganda wange Nagamba wano mwaraye Mr. Munyagwa you also went to Mr. Byanyima's library you're reading Mirundi's books you're omutembuze because an analysis you have made on PRU's secrets is extraordinary. Thank you. I'm Alan TYJ Ruzira. Yes, honorable. Yes. Muganda wange Ben nakisunga nkwebaziza muganda wange Ben abaganda bayina engero nze njagala nkuyitiremu bagamba gwono tugomugwambulago bobaka entumbu abakulemye bajajja ffe tebayogereranga ku kizigo muganda wange Ben Common Man's Party obalabe abakulembeze b'ettoolo emyaka bakulembeze ba Common Man's Party abasinga bakyali bavuka bato we are ready to take that marathon run omuyini NRM gwejja okutema gwe tujja okulimisa njagadde njogerere mu ngero ezo ziddemu nkugambye gw'onootuga omugwambulago obubaka entumbu abakulemye ate toyogereranga ku kizigo mugambye nti omuyini NRM gweneebajja gwe tujja okulimisa okirabye tukyali basajja amaanyi tugalina omuyini gwe banaabajja gwe tujja okulimisa naye ffe tumanyi nti we as the Common Man's Party olw'okuba tetunavaayo okulaga kifaananyi kituufu kye tuli kyangu nnyo omuntu okulowooza okutwala layitiri naye one kibiina kiri ku boda eza Uganda eno ate omuntu wa bulijjo akijumbidde nnyo so leka buli kimu nze nsaba ye amaaso agabeeze ku lutimbe waliwo bye tutajja kwogera waliwo bye tujja okwogera ate tetujja nnyo tetukiriza mu violence nnyo but naye ajja kukirizaga abasajja bano bataddewo spirited fight ey'omuntu wa bulijjo okay kale 1-on-1 ku Radio 4 ndine Honorable Mubarak Munyagwa ajebye da kasozi Honorable Mubarak Munyagwa mwagaliza buwanguzi nkusaba oyogere ku ngaba ya card naddala mu NUP ekyakyogeddeku maybe Honorable mudakika mga sinafuna mwemugenda kukola muti okufuna okusunsula abantu no fe ekisooka tuyinza okuba tuli kibi nga bwe tuli ekibiina ekijja
tulowooza abantu baleeta already tuba candidates bali mu kujja naye tetunafuna nnyo ba candidates nga basinga bali babiri ku kifo kimu naye nga alternative fe tuyinza obutagwa nnyo mu katego kuba tulina alternatives nnyingi naye nga yo nupo eri mu katego olw'ensonga erina ba incumbents. Okay, good. Yes. Thanks for the program. I'm Ivan from Barara. Tell Honorable Munyagwa to talk about MP Mbwate Kamwa from Igara West Bushenyi. Ne Mbwate Kamwa atambudde nnyo yali mbaka wa Kasambya muli ageze Igara West mu Bushenyi kati yaze kuba meya Mbarara. Mbarara City. Onalevu Mbwate Kamwa ndokuba Tafiire gwe nalaba agamba General Tafiire ngati izo liriya mukaronda embwa ekaruga Kasambya yija higara mwagironda yiza Mbwate Kamwa yabaruma hata yirukire Mbarara waba muri anga yogera embwe barumire hati yiruka naye omanyi no butabera predictable nakyo bakikanga simanyi muto wange lwaki yakikwata bwatyo ajjanga independent katumwagalize birungi naye si kitiisa bwe bali kuweereza nze ndowooza Nuupu Honorable Munyagwa taginenya nnyo ku kamyufu kaayo kubanga enyingiza ya Nuupu teyenkana na nyingiza ya NRM okutambula Uganda yonna oba okuteekateeka ku Uganda yonna. No oyo naye tantegedde FDC yateekangawo obumyufu kuva ku president wetaaga kuba mugagga nnyo naawe ofuna engeri yo gy'okikola ate tojja kikola buli wamu naye waliwo areas ziri contentious kati nga for example umani MP Kampala kyekyo kirabiddewo nti it is contentious ate siteekawo bistructure gambe ekyerubaga ekyema kiri mujje mu holo mugirina abantu 1,200 bateekaawo balonde mubeemu involvement y'omuntu wa bulijjo oba omukulembeze w'ekibiina ekyo temukidduka omanyi lwaki twogera ku ebyo tojja kubanja kyotasobola kugaba ekyotasobola kugaba tokisaba bw'oba osaba President Museveni ne bannamagye democracy naffe mu bibiina tulina okulaga kituyita democracy n'eddembe ly'obuntu bannu b'okulembera obayisa otya kyotasobola kugaba kungu tokisabanga. Mr. Adam tugamba nti muze aludde mu ntebe naye omukulu oyo bwe tumuwa naye akakasa atya abantu nti tasobola kikola nze Eddie Ekinoni mu Kanaala Radio 8 Masaka. Nze nyina ebintu President Museveni byakola bingi okukola musuke namu ate olwo bisijja gezaako. For instance nze nga naadde President wa Uganda nakugamba nva mu East African Community. Yes. Kungu bwogamba tulina Kenya mu mukago gumu. Kubanga buli omukata yagala buli gwanga linoonya kufuna tetwagala kutunyunyuuta. Gwe nogamba nti akatale kaffe ne Kenya ke kamu Kenya etunde ebyayo eno ffe tunde byaffe eri bimeka Uganda byetunde Kenya bimbuli Kenya etukozesa bukozesa bwogenda mu supermarket zaano zonna zijjude ebintu bye Kenya ffe le omwaka guno batugula ku kasooli ogujja ne babaza owaabwe nga bagamba wa Uganda tukyayagala alimu eddagala amagi bwe baba tebalina bagagula bwe baba tebalina bwe bafuna amaanyi bagamba aga Uganda tetugagala they are users bwe bafuna agaabwe namanti aga Uganda gajja kuta akatale kaabwe nga aga Uganda tukyagagala kati okukaba katale kawamu mbadde manya katale kawamu kandi badde full time Kenya tujijjeko emisolo ku bintu byayo byakatale kawamu tubiveeko byetweyina ene byetaaga nnyo okusinga byo bintu yina tusobola bijje walala tujibijjeko omusolo waliwo abaga nti ayina pooti ye Mombasa naye naffe tulina Malaba ne Busia eyisaawo ebintu nga bigende Congo nawo bwende eggala Mombasa tugale Malaba ne Busia omukago tugwetaaga na Congo DRC bwobanga okola omukago okole n'ensi gy'osinga nawo ogifunemu railway line gye twetaaga railway line eve Kampala ogenda Kinshasa yes lwaki waliyo ebyamaguzi subuzi baffe bajja kujjayo embaawo gold biki abantu baffe bajja kutwala ebintu batunde wetaaga Congo wetaaga South Sudan tewetaaga Tanzania na Kenya bakunyunyuta bunyunyusi. Yes. Thank you for the show. I am Wabiona Isaac from Masindi Region tuning in. Mukulu Adam nze vice munnamawulire Kawona wa Minane Rweza Ntumbudde tugoberera webale kuzira musafutano opposition twagezaako kwa president Uganda ekoma Buganda yali mistake so this time common man's party keze NRM ejja kufeesa wetegendereze mutandise okutalaga eggwanga exactly tuina structures. I'm surprised you know obukulembeze tuina ne Bunyoro Nankole ne Kigezi ezo na regions bundi gundi Rwenzururu
obudingia bwa bwamba bonezo regions eziri mu Toro I mean western zona tuyinayo obukulembeze ate nga bwakunyonyodde next week bagenda kuyimba nga twena wa road map banakola district structures yes Buli district. Good. Tubagaliza birungi bira. Mpuliriza bwetu bwetukoze. Njagala kati fresh mu 3 zokka mbuli anti kuoli tuberenga tusimbula. Tutandika buterevu nnyo ne Honorable Mbarak Munya ku nsonga enkulu eziriwo mu ggwanga 075 bill 107 0752103103 ne 0393104104 linnya lyo ne Josinzi defe tusimbule tugambe bugambe nti kuoli tutandike enteekateeka y'olunaku olwaleero mu butongole. Sabo Mkulu Adam. Wanji Sabo. Ono Ben alina kisunga akukereddeko. Tumbudde na kisunga? Tumbudde na kisunga tuli steady. Mkulu age bali steady na kisunga Sabo. Madam, thank you for the program. Yes, my brother. How are you? I'm okay. Your name and where you're calling from? James from Asindi. Asindi, yes. Okay, we have Asindi. Hello? Omukulu Adam. Sabo. Tutumbudde n'ensambya. Unani? Ono Junior William. Kale Junior William ali nsambya webale. Sabo. Adam Kungu. Wanji Sabo. Webale program. Yes Sabo. Weno banyeta Dennis Kudaka Gorogoro Masini district. Yes Dennis Nogambaji. Ndiyo ndije bitandi ndezarwa yasema municipality abanyankora abo nabasemerwa kwe gitar munyagwa Orsania twena twerire. Orsania webale twena twerire. Haro? Radio 4. Sabo. Webale kweza baba. Konsonso zikoli. Alozi Asindi Kibuye waneno. Mutumbudde? Ntumbudde kiriya wendi. Tusimbule. Kale. Radio 4. Hello? Sabo. Okay, 07523 Sabo. Yes, hello. Aniono. Webale tuwereza Sebo. Ale munanga aniono Sabo. Ono bamwisera meke nakasongola. Mutumbudde nakasongola. Tuli bulungi kwa tuli Sebo tuwuliriza. Kale webale lameka nakasongola Sebo. Hello. Wanji. Adam Kungu Sebo wasira Sebo. Sebo wendi wano. Ono vice munamala wa timu Roni Simple. Amyeleza mkaimene yakuno bude ndi kwe entebe kwa airport. Mutumbudde? Iba nante bona kwe bali ku radio fence sonso. Banda bide bali entebe ku airport bagoberere nteekateeka abuterevu nyoza kafuneyo babiri tusimbule buterevu nnyo wanji. Owai. Ero. Sebo ku radio 4 ko oli mwami ani ono? Ono ema public district. Uyikwe mugamba cyane mubakawo. Mubaka wange Jimerwanga oli buyikwe munisa. Okay. Tutumbudde atuwereze Honorable Mubaka Munyago. Liwane chiwala tachinyiriro kamala. Sebo. Mukolo. Wakutuwereza. Sebo ku radio yo kwoli. No ali enajera. Mutaddeko? Tesebo tandikirawo. Kale ali enajera sigwe ngendo kusemba naye ge tujje tutandikirawo. Zani agana katukole bwetuti Honorable Mbaraka Jasimbule. Tugidanga bwowangula ne MTN kola tunes olwaleero. Choino kula changu nnyo. Nyiga star. President Balaika bagenda kuba banje. Anti kakati yo naye kati that is reverse psychology. Kakati olwokuba nti Premier League gwagira omupiira gw'Ebungereza olwokuba ekikopo kitwalibwa tiimu emu therefore 11 tezina kwegattako oli it is reverse psychology. Yes. Mwena mujja abantu basalewo. Exactly. Uganda bwe variety feche tusaba nti singa electoral commission ekola enteekateeka ennungi kubanga buli muntu asobola okubeera mu district eyiye at any time ngati nomba 10 ba candidates district mu Uganda ziri 14 mu something 16 yes tewali omugenda kwonaganira kakati gwo omuganda wange gwekikola gumu gwakujja kuwuliriza. Yes nange kakati nze walito mmanyi emyaka 2 emabega namala kuvaayo nomumanya luleko abantu munaka na mantu na kubeera meya ina kubeera MP ne kakati nyina kumala kuvaayo lyo komanye bansobolo bwa president basibusobola kusiveyo nontegeroti kale babali nnyo. Sebo hala amanyago ne Josinzi demugana. Hala Adam Kungu. Wanji Sebo.
Honorable nesimye okuwuliza mukama wange nantugamba akabonero lusaniya. Honorable wange Munyagwa nkwagala nnyo nze ambassador wa Big Talent Pato ndi mwogezi wa Honorable Badake ekira Kanso George Musisi. Honorable Bada mukungu sebo nzikiriza nsooka empisewo eddoboozi lino nti twagaliza Ssaabasajja Kabaka emyaka 32 nga atudde ku Namulondo. Kati Honorable wange Munyagwa kibuuzo kyembuuza NRM eno tugane tugikubamu ebituli olw'akamyufu ke yavuddeyo n'ekola naye nga yawadde abantu ba bulijjo beera nga beesalirawo. Honorable ekibuuzo kyange kye kino wammanga. Honorable olowooza otya ebina by'ebyobufuzi singa biwa abantu omukisa ne tubeera nga twerondera abantu okusinga ogamba nti batudde eri waggulu ng'oba NUP musimanye omubaka gundi agenda akiikirira ewa egundi fe abantu ne twerondera abantu. Honorable wange nkwagala nnyo nze Pato. Kale webale Pato. Pato kyajjeyo kyennyini kyeŋŋambye. Abantu naddala ba members card holders b'ekibiina mulina okubawaayo omukisa. Muve ku BNRM mu by'ekivandiro by'olusi byekolakola. Naye mulina okugiraga nti we can do it in a better way. Kakati Pato bw'aba wa NUP wa NUP muleke wali naye etabe mu nteekateeka ezisunsula kansala we. Yes, naye kati gw'ogamba nti abantu bana bataano tutudde tusazeewo oba olimba. Kituufu mulimu obuzi naye gweyigiriza NRM bwe bategeka akamyufu gisomese fe Common Man's Party tujja kukola ebintu linda tuve mu Electoral Commission tumalize ebyaffe. Okay. Waliwo nagambye nti ask Honorable what made Honorable Kagabo Twaha to lose, yet we thought NRM is the one which called him to join them. Twaha Kagabo kyabadde mu tribe. Naye yawangula luli. Luli yawangula byali birala naye kakati omanyi anyway but mwabadde mu tribe kubanga nze yo ndi mutaka manyiyo bulungi. Okay. Mwabadde mu tribe kyabadde mu Banyarwanda Baganda Banyankole so alliance y'Abaganda n'Abanyankole yakubye Kagabo. Okay. Ye yamukubye. Kale weba tugenda komano. Nenza. Kale mwebale nnyo abagoberedde program 1 on 1 ekomyo tugenda mawulire ne Shiva na Uma komejambo.